Kibadde kijobi nga bamajje bagabira abatuuze ebyennyanja ebibadde biweereddwa ku bantu abadde batambuliza mu mmotoka okuva ku muwala gw'e Kawunve e Kayunga okubyorekeza e Busia. Ono wabadde wakayisanyo nga abatuuze abakulu n'abato basimbirwa kasooto okwefunira ku byennyanja bino. Okusobola okwefunira ku byennyanja ebiwera, abatuuze abasinga bazina buveera. Ebaza UPDF, ekitongole kya UPDF ekya Marine, omulimu gwe kikoze ku nnanda okulwanisa envubu embi. Bonna abasibe abadde bayita mu kifo kino balajjanya okutuusa nawe bakkiriziddwa okutwala ku byennyanja bino. Era bano oyinza okugamba nti basinze okufunamu kuba baweereddwa ebisolo by'ebyennyanja bina. Kapitani Joseph Sobukeera ono yakulira ekikwekweto ekyekulwanyisa envubu embi ku nnyanja Nalubaale agamba nti kino bakikoze okulumya n'okubonereza abenyigira mu nvubu embi. Ebyennyanja bino ebito bye tukwata tubigabira abantu. Mu kugabagabira abantu ebyennyanja bino ekisooka twagala kufiiriza musuubuzi ataagala kuva kutambuza obwennyanja obuto. Ekyokubiri, abantu bennyini nabo banga babifunye nga ebyennyanja egabya lunaku lumu naye ng'omuntu bisobola omuyambako awaka. Okuva ekikwekweto ky'okufunza envubu embi lwe kyatandika, abantu 167 be bakasimbibwa mu mbuga z'amateeka.